basweetaati bange abalungi abeekumira kusenga phase 256 mbaaniriza ati nate olunaku olwaleero olunaku olwaleero ngenda kwogera ku bintu by'osobola okutunuulira ne bikulaga nti omukazi ayagala kumuzina bannange abaami muzuukuke nabalagako oba nabasomesaako emabegako awo ku bubonero bwe tusobola olabirako omukyala ng'ayimye naye ekibuuzo kino kikomyewo nnyo mu inbox yange so I was prompted okubeera nga nziramu kola video eno but of course when nkola new version eba esingako ate ku gyemba natandikirako so lero tugenda kutunuulira ebintu by'osobola okulabirako omukyala nti ayagala mulekerawo okuleka abakazi omuyima okubatta muno musome embeera abakazi abamu naye they don't have the courage oba tebalina buvumu bugenda kujja kugamba nti Sam munnange gira tugire tugende mu kisenge tugire munnange tugire abatajja yeebuzaabuza abamu bagenda babasomesa nti ebiba byansonyi tosobola bigamba omusajja n'alabanga mu butuufu talina gy'agazaringa maanyi naye ebiseera ebisinga ekyo kituukawo ng'omuntu gw'owasa si mukwano gwo era bw'oba ng'olina omukyala nga tasobola kukugamba nti Sam njagala kumpimpina kati oba nkupimpina nabijjeewa anti kale anti ndaba ene bwe kanjogera ekyo kuba nze kimpimpina njagala kumpimpina ndi mbukusabika bigambo Olannange mbaagala nnyo basweetaati bange abeekumira kusenga phase kale kaakati waba tasobola kugamba nti njagala kumpimpina nga naawe okya nti tasobola mukwano gezaako omuntu ono okumufuula mukwano gwo kirungi nnyo era omukwano gunyuma nga omuntu gw'odeetinga mukwano gwo ng'ali open gy'oli asobola okujja ne munyumyamu nga tatidde asobola okugamba kyonna ekiri ku mutima gwe nga teyeesise naye obuzibu bwe tulina nti tudeetinga abantu batuulira n'abantu nga si mikwano gyaffe so tugenda mu bubonero bw'osobola okumusomerako akasookera ddala enkyukakyuka mu neeyisaayi katugambe olinza okuba badde n'omukyala nga mwogezi nnyo nga gwe omukazi buli bwodde waka ayogera kino ayogera kiri omuntu atasirika naye n'okomawo ng'awuze ng'asirise ng'ate okimanyi era ng'okikakasa tonnamunyiizaako talina kyamunyiiza okanyamu okubako n'omugaa mukwano olina ekyakunyiiziza olina eyakukyankalanyiza munnange mbuuliraako eyanyiiziza omulungi wange nga mu butuufu ate awulira ekisungu agamba naye n'omusajja tasobola kunsoma mbeera n'amanya nti ekituufu kiri nti mwetaaga kuba ffe abakyala tulina akadde ke tutuukamu oba ke tuyita ovulation period akaseera ako kabeera ka muyimo tuyima munansonyiwa ekiroboozi ninamuko kisenyiga n'ebiyindo binnumaalumamukko munansonyiwa tugendera awo naye nga omukazi musome kasita omulaba ng'akyusizzaamu gwe tomanyi busungu obukuluma nga owuli oyagala omuntu abeeko kyayogera naye ng'agaanye okukyogera omusajja ono bannange kyagamba talaba tategeera nti mwetaaga oba ng'ekituufu bimunyiiza so mubeere nga mukola ki nga mwetereeza omukazi singa odde ewaka omukazi wo bulijjo omusanga yeyambalidde ebiteeteeyi bye ebiwanvu naye ku luno omusanze asimudde akateeteeyi kaali ke wamukwaniramu nga waakamulaba kale obwo bwe yasabulanga yenna bwakweyisaako tateredde bwadde eno bwadde eri bwabigula ebitaliiyo bwabigula ebiriyo yeekozaakoza ebitaliiyo mukazi wattu oba musajja wattu omukazi ayagala muzina akugamba nti munaye baako kyokolawo naye weefudde atalaba weefudde munnange fala bwakwekuutirizaako aze for example olinza okuba otuddeawo mu ntebe olinza okuba otuddeawo mu ntebe mukazi wattu najja n'akwekuutirizaako n'akwekwasaako bwakuweeweeta naye ng'olobooza omumuka nga tomumuka banaye muyige okusomera ebbaasa mu bbaluwa abakazi abamu tebagenda kuvaayo babagambe ajja kwekolakola bonna obusolosolo omukazi watte abumaleyo nga gw'oli awo otunula senti buli mwezi nti embeera eno egenda mutuukako yes agenda kuyima buli mwezi of course ennaku nga zituuse naye waliwo abata ovulating olw'embeera ezimu ezituukawo mu bulamu bwaffe naye once in a while nkubira lwakaseera olaba mu abaami waliwo akaseera wooyima omuyimo ne gukuluma katugambe wayimye ekiro n'oyimuka ng'ogwina omuyimo ne gukulemerako n'owulira ngumazeeko emirembe si gwe guzimye empale wano mu maaso kwegala n'osika essaati n'ogijja mu kikalu ebikebike ng'owulire tolina mirembe nga gw'omuntu n'abakyala bwe tutyo bwe kiri tubeerawo ne tugwako emirembe ne tuboyaana ng'owulira mu butuufu owulira oyagala muntu akucyonkona oba akupimpina oterere mu layini naye ng'olowooza biggwa
kakati otandise okwekola obusolosolo omusajja agaanye okubulaba okwo bakuyita kutega kamaso omukazi ali kutega akamaso kakazi katukeetega kadde eno kadde eri abamu nno kye bakola amanya nti omwami wange emmere kijyasinga okwagala kolwo gyakufumbira bino byonna nnaabikola ng'afaaki ayagala okomewo obeere ng'obeera mu mmuudu ki ennungi ayagala okomewo ng'oli mu mmuudu nnungi mubeeko we mutuuka mu lugendo lw'omukwano naye ng'olowooza gwatetenkanya abiraba gwatetenkanya tabiraba akabonero akalala k'osobola okulabira omukyala singa omutunuulira mu mmunye zino emmunye zino eno bayiza abamu temuzimanyi kyobula sitera nnyo ziragirira muntu bazigama muntu nti emmunye zaffe zibeera wengamba nti zibeera diluted like zibeera zitangaalijja nga bw'olaba kaŋŋambe we nandikutte sooda ne muyiwamu amazzi ne mujaaluula n'emmunye zino we zibeera kati nga siri ku muyimo ziba kwalaali naye womba ku muyimo zitangaalijja olwaki olw'omusaayi engeri gye gutambulamu mu mubiri gwange omuyimo guno guleeta omusaayi okubeera nga gutambula ku sipiidi n'ofuna olubugumu wenna obeera nange nze mbagambe ki era ndeke kimu abatabitegeera bya muyimu bannange yewe ani atagutegeera gwe tegukulumangako nabagambye ng'abasajja we gubaluma n'owulira nga gukumazzeko emirembe ne mukazi watuwatu waabwe so bw'omulaba ng'aboyaana akwetegatega bw'akukwatirirako bw'akubunyumiza we biboozibozi mukwano gwange omulungi tereera zuukuka omukazi ayagala mupimpina muwe kyayagala gwakirina kiri awo mu mpale zo owulidde mulekerawo okwebuzaabuza mwagala munno ebintu mubisomere mu simanya bbaasa bannaye sima babijjire mu bbaasa akabonero akalala ke mutera okulabira oba kosobola olabira omukazi ng'alina omuyimo ogwa ddala guno nga gwakulumye munaye amabeere gano eno galina engeri gye gawaga olaba ng'omukazi ayonsa bw'awaga ebbeere nga like omwana aludde ogayonka boto woobeera gawaga ne gasituka kati ate ennywanto zino eno bw'aba nga tali mu kaleego infact n'aba mu kaleega n'omuyisako bati oba osobola oziwulira ennywanto nazo zirima like ne zeereega obunywanto obwo bw'olaba bonabona ne bwereega ne bwekaninkirira nga kino kugambye omusaayi wali eri guba guboyiringa buboyirinzi nga buli kimu tuli bulala nnyo nekyala omukazi oyo abeera asekaaseka abeera yeesesaasesa yeesimayiringisa ebitanyuma newobanga byoyogedde tebinyuma abeera yeenyumisa kati ate bw'omusanga ng'alimu olukabakaba olutini infact n'aba tali mu lukaba bino ebintu bijja automatically nga tomanyi nti oba olina bikola ojjamu osanga nga yeekomberera emimwa bw'olabira obubonero abo tobuuza tosaba kwata bukwasi munno ku mukono muyingire ekisenge obaggalawo bugazi mu nnyumba kiggwere mu ddiiro yeekombesa emimwa bwagikombakombako akabonero akalala k'osobola okulabirako omukyala nti ayimye for example alinza okuba ng'atudde olaba omuyimo gwo gutuuka ne gukuluma kati bwe gukuluma ennyo munange omusino nagwo gubeera gutujja of course sigamye nti ogenda wulira omusino naye alina engeri gy'abeera agiramu ebigere bye bino eno katugambe nti atudde mu ntebe ebigere tasobola bituuza ng'ali awudde kubanga omuyimo gumuluma ebigere abeera abigatta like agatta ebigere bye asobole okubeera ng'alaba nti agukontrolinga so byebyo ebyange temwendabira subscribinga kulikinga mwezi ne bannange omuntu bw'omusoma n'omulabako obubonero buno muzine bannange kyamulumya bannammwe muzine ekyo nakyo kigwe lwaki omulumya mubeere bulungi ate temwerabira subscribinga baswetaati bange abalungi mwena abeekumira okusenga Facebook 96 ng'omukadde omukama yaba akumpeera ky'osinga okwagala omupya naawe nkwaniriza era yeah.